الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عجبه فيه من كل شيء حكمة ونبه. ثم الصلاة والسلام على من كتب في السماء أحمد وفي الأرض محمد، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو كفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان. أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقه يلتمس فيه علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف والميم حرف. Abampuliriza abalungi, amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna tukkirize gatendebwa n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nannyini tusobozesa ne tubukeesa nga tulimu abo abalamu, si lwa ntegeera nnungi, si lwa kuba ntusomye nnyo, si lwa kuba nti ffe abagenda osansanya obusiraamu buno mu mbeera zonna, naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini tusobozesa n'atuluŋŋamya ne tutegeera ekituufu kye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Era gwe mpuliriza essaawa zino ofunye chance okuwulira ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, kyalibadde kya bbeeyi okubeera ng'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba yatugamba nti wala in shakartum la azidannakum, bwe tunaaba tumwebazizza Allah subhanahu wa ta'ala ajja twongera. Wala in kafartum, bwe tunaamujeemera Allah inna adhabi la shadid, Allah yayitija mu kubonereza abaffe tuteekeddwa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku bingi byatukoledde. Tuteekeddwa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna byazaatuwa mu bulamu bwaffe. Gwe saawa zino oli wano, alhamdulillah, tebakyakubanja rent, gwabanja. Waliwo essaawa zino yeegomba okuba nti afunayo ka ploti, ne bwazimbamu akazigo kamu kokka kajja mmumalira, naye nga gwe essaawa zino obanja rent, olina amayumba mayitirifu g'obanja mu rent. Beera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengeri bye byakuwadde Allah. Era Allah mwebaze. Gw'oli wano olina omukyala, waliwo amunoonya, olina abaana, waliwo abanoonya. Mu nsonga zonna twalibadde twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'oggyeko okwekuba amagi, ng'oggyeko oli okukola n'omulala, ng'oggyeko okugamba nti munnange gwe sente zaakulema okukola olw'okuba olina obwongo bufunda. Gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakulonda bulonzi okubeera nga gwalina sente. Allah yakulonda bulonzi okubanga gwategeera mu bulamu bwaffe. Bwe mba ndwadde siyinza kumanya mbonaabona ku ki, nina kujjawo ne nkwebuuzaako n'oŋŋamba nti ojja kukozesa ddagala lino ne lino. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atulonda bulonzi naga nti gwe soma obusiraamu osobole okusomesa abalala, naye ojja kwesanga nga muffe mulimu Allah subhanahu wa ta'ala baasukkulumizza ku madaala ku balala.
naye ate tukozesa chance eyo ne tuvoola abalala ne tukakkanya abalala ate nga kikyali badde ekituufu. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu hadithi al-Qudus ti ya ibna Adam, tabanyi wa Adam, khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab. Baddu ba Allah yatutonda kubeera nga tumusinza ate mu butuufu bw'okumusinza, wa dhanantu laka rizqaka fala tat'ab. N'atuteekera riziki zaffe tetulina kubeera nga twetewaanya tugende ewalala obonaabone oleme okubeera nti owa Allah obudde. Li anna al-jawarih, emibiri gyaffe تعمل جكلا والقلوب تتوكل نيوم يوغو olina kuguzeri Allah subhanahu wa ta'ala era ogukakasenti Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okungabirira kuba omuntu aveeka bwanga sinajja nakalo kanoonya riziki ate ow'ennakalo kenaava wano n'agenda ekabwanga sinanoonya riziki ani mulalu ku babiri ani atategeera ku babiri ani mugeze ennyo kitegeeza nti riziki Allah subhanahu wa ta'ala wagitadde weebeera tebiriiko mugezi tebiriiko ategeera nnyo simanyi nze nasoma nnyo ebyo byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba walibadde weebuuza buli omu essaawa zino ayagala kuva wano Embaale agende e Kampala yiye ate nga ow'e Kampala ali kugamba nti nze ndi kuva Kampala ngenda Mbaale kuyiiya. Kakyani mutuufu ku babiri bannaye bonna batuufu wabula Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti al-jawarih ta'mal, emibiri gyaffe tugikozesa mu kubeera nga tukola emirimu gyonna gye tukola naye kyotalina kwerabira. Wal qulubu tatawakkal, emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe endowooza zaffe byonna bibeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava tugamba Aliyu radiyallahu anhu yatugamba nti alla taruju, tosuubiranga bwangu bwonna, tosuubiranga kubeera nti ogenda kutaasibwa illa Allah, kujja kusuubiranga mu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyekka Allah asobola okukutaasa, Allah yeyekka asobola okukuwonya, Allah yeyekka asobola okukubeererawo, abalala baveeko. Kuba oyinza okubeera ng'olina ekizibu ogenda otuukirira musiraamu ti saali munyamba, saali munagamba nti munnaaye nange nina obuzibu, ate n'ogenda ewa Muhammadi gw'obadde osuubira nti oyo insha Allah ajja kummalira, ogenda omutuukako nga naye alina ebizibu bye. Essaawa zino ky'olina okukola wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun, abakkiriza ebizibu byaffe tubize eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yatugamba mu Qur'aani Allah ti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ekyatondesa abantu n'amajinni tewaliyo nsonga ndala, si kubeera na bizimbe mu kibuga, si kubeera ng'okulankulanya ebyo Allah tabikubanja. Allah akubanja ki? Kulongoosa mirimo gyo osobole okutuuka gyali nga Allah akusiimye. Abampuliriza abalungi nga nnaamira omwoyo gwange n'ogugwo okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate si bigambo byange. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ya ayyuhal ladhina amanu, buli yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti yatonyesa enkuba, buli yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti yagabirira, buli yakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yamala ebyetaago byonna, ittaqullah, Allah mutye haqqa tuqatihi, mu bukakafu bw'okumutya. Allah tomutya lwakutaano, Allah tomutya kyolwokuba ndi mu Ramadan. Hunaka ashkhasun kathir, abantu bangi nnyo Ramadani bwetuuka babeera batya Allah subhanahu wa ta'ala, tebava mu misigiti, babeera ku ibaada akadde konna. Gomanya nti yasinza Ramadani, omuddu alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna. An taj'ala bainak, kwe kussa ejjigi wakati wo n'ekyo kyotya, okubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu okwewala byonna Allah byagaana, ate n'okola byonna bye yalagira okubeera nga tukola. Ennaku zino ebintu twabikyusa, tukola Allah by'atayagala, ate by'ayagala tubikyereyesa, abamu tetubikolerako ddala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emitima egimutya, egikola by'ayagala negireka by'atayagala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ava ku kigambo taqwa yagamba nti attaqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi 3 marrat. Nabbi yalaza ku kifuba ky'emirundi 3 ng'ategeeza basahaba nti okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, ng'alaza ku kifuba emirundi 3, naye yali alaza ku kifuba kye naye ng'ategeeza mutima. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera mu mutima gwo. Kyava tugamba nti ala wa inna fil jasad mudgha, fenna bali wano tulina ebifi mu mubiri gyaffe. Ekifi ekyo idha salahat, bwe kiba kirongoose ne kirongoosa, salaha al jasadu kullu,
n'omubiri gwonna gulongooka. Wa idha fasadat, ate ekifo ekyo kasita kyonooneka, fasada aljasadu kullu, n'omubiri gwonna gwonooneka. Ala wa hiya alqalbu, gwe mutima. Tulongoose emitima gyaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tulongoose emitima gyaffe nga tugijjamu enkwe, tulongoose emitima gyaffe nga tugijjamu obutaagaliza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu bantu abaagaliza bannaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu bantu abalumira bannaffe mu mbeera yonna gye balimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu baddu abatakolera bannaffe enkwe. Tusaba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala era atusse mu baddu abamutya mu bukafufu okumutya. Tubeere mu abo abanaakola byayagala, abampuliriza abalungi. Ekigambo taqwa kye tulaba kitambulira ku bintu bino wammanga. Kibeerawo oluvannyuma lw'okubeera n'okumanya. Toyinza kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tomumanyi. Era mukkiriza biidhinillah biikhtisaalin shadiid, mu bufunze obw'ekitalo ennyo tujja tambulira ku kunoonya okumanya oba kusoma ekitabo kyaffe Qur'ani, kuba abasinga obungi kye tusinza okubeera ntugayaalirira. Omuntu n'abeeraawo nga tasobola ttereeza suratu al-Fatiha, omuntu n'abeeraawo nga bw'amala okusoma suratu al-Fatiha talinaayo ssuula ndala yonna yayinza kwongera ku ssuula eyo. Bannaye tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ng'Obusiraamu omazeemu emyaka 2, Obusiraamu omazeemu emyaka 10, emyaka 3, naye nga tolinaayo ssuula z'osobola kusoma nezitereera. Era nga baggalawo mu masjidi ne bagamba nti Basiraamu anaasoma ye ssuula 10 yafuluma, anaaba tazisomye tewali jjana. Ng'era w'obeera mu abo abatagiyingira Musiraamu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah abuuza mu Qur'ani nti hal yastawi alladhina ya'lamuun, abaffe bayinza okwenkana alladhina ya'lamuuna, abamanyi, walladhina la ya'lamuuna, n'oyo atamanyiddeeko ddala, tebayinza kwenkana. Era omuntu amanyi yayinza okumanya kino tekyetaagisa, kino kyetaagisa. Kikyengezaako okugamba omuntu oyinza obumusanga n'omugamba seeke mu mmotoka yiiyo, njagala ogintwalire wano ejja kufuuka yiyo, naye nga tasobola yadde okugisitaatinga, nga talina kyasobola. Kitegeeza ky'otayinaako kumanya tosobola kubeera ng'okikola. Era Allah yatugamba nti wala taquf ma laysa laka bihi ilm, togezanga kukola ky'otayinaako kumanya. Wuliza Nabbi Nuhu alayhi salam we yagambira Allah subhanahu wa ta'ala nti inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaqu, Allah nkusaba otaase mutabanyi wange kuba wa mu bantu bange. Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti ya Nuh wange gwe Nuhu, njagala okutegeeza nti innahu laysa min ahlik, oyo si wa mu bantu bo. Innahu amalun ghayru salih, alina emirimu gy'abadde akola egitali mirungi. Fala tas'alni Nuhu, njagala okutegeeza nti fala tas'alni, togeza kunsaba ma laysa laka bihi ilmu, ky'otayinaako kumanya, togeza kukinsaba. Inni a'idhuka, nkwewazisa an takuna min aljahilin, oyinza okugwa mu bantu ababuyabuya, oyinza okugwa mu bantu abatamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Kikyenjagala mu aya eyo wekibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza singa omuntu yenna akujjiranga n'amawulire gonna, sooka ogeetegerezenga, sooka weetegerezenga amawulire ago ogafuneko okumanya kwonna, olyoke ogende ng'ogatambulirako. Bw'onaatambulira ku ggulire ly'otalinaako kumanya kwonna ojja kubula. An tusibu qauman bijahala, ojja kugwa mu babuyabuya abaayi tunoonya okumanya. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atugamba nti man salaka tariqa, yenna abaakutte ekkubo lyakutte, yaltamisu fihi ilma, ayin yatlubu alilm, anoonya kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ekkubo lyokutte togenda kunoonya business, ekkubo lyokutte togenda kunoonya bakyala, ekkubo lyokutte togenza kunoonya dunya, bal taltamisu ilma au tatlubu ilm, onoonya kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, onoonya kutegeera ddiini ya Busiraamu. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah akwanguyiriza ekkubo erikutwala mu jjana. Yani attariqu ila alilm, ekkubo omuntu lyakwata ng'agenda okunoonya okumanya okutegeera Allah w'omulungi, eryo lyennyini hiya tariqu ila aljanna, lyekkubo erina akuyingiza ejjana. Man mata fi sabilillah, yenna afiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu omuntu afiira mu kkubo ng'abadde agenda kunoonya kumanya, ogenda kusoma hadithi emu, bw'ofiira mu kkubo eryo ofanga bantu ba mujjana. Allah akuwandika mu bantu b'omujjana.
abayituwa ennyo respect okumanya kyeki. Naye omuntu wallahi sheekhi nayimirirawo n'atuulaawo naye nti abaayi mutuule tusomeko eddakiika 3. Omusiraamu naga nti sirina budde. Ogenda omusanga ng'ali ku kkubo ali mu ludo, ogenda omusanga ng'ali mu matatu. Bannaye tutya Allah, tukole Allah byayagala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti man arada ad-dunya, ayagala ensi emwanguwire, fa alayhi bil ilm, genda onoonya okumanya. Wa man arada al-akhirah, atayagala akhira emwanguwire, fa alayhi bil ilm, naawe noonya kumanya. Kubombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti talabul ilm, okunoonya okumanya musiraamu, kumanya ki? Kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala farida, tateeka ala kulli muslim, ku buli musiraamu. Kaifa tusalli, osobola otanga tomanyi byosaala, okola otya omulimu gwokola nga byokola tobitegeera, onaasiimya Allah. Kyava tugamba Abu Darda radiyallahu anhu atugamba nti nze omuntu ansesa, omuntu amalira ku nseena ebirowoozo bye, omuntu alowooza nti enseena jajjibwa ng'alyeko lubeerera, amusasiza ddala. Wala yarif, naye nga takimanyi aarda Allahu am askhatahu, nga tokimanyi byokola Allah byo abyagala, Allah abisiima oba bimunyiiza bunyiiza. Buli lwokola omulimo nga togumanyi, omulimo gukuddizibwa. Si byange, man amila amala, hadith ebaku Aisha radiyallahu anha, mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba man amila amala, yenna abakoze omulimo gw'abakoze, laysa alayhi amruna, nga teguliiko bujulizi mu Qur'ani, teguliimu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagusomesangako, tagukolangako, barashidina abana nga tebagukolako, fahuwa raddu, gukuddizibwa. Lianna taqwa, okutya Allah tabaraka wa ta'ala, okukola emirimu emirungi kibeera mu kumanya. Olina kusooka kumanya musiraamu, noonya kumanya. Okutya Allah tabaraka wa ta'ala takuna fi fi'li salihati, kubeera mu kukola ebikolwa ebirungi, okukola emirimu emirungi. Wa idha kana almar'u ghayru alim, omuntu bw'aba tamanyi nga nze Muhammad simanyi, nja kukola biki, nja bikola ki kye naakola Allah asiime, kuba sikirinaako kumanya, era ngenda kikola oluvannyuma lw'okikola kinzirire, Allah tagenda kukikkiriza. Kyenva ngamba baganda baffe abamu abasomyeko ku ddiini bali mu kubuza abantu. Era Umar radiyallahu anhu yagamba nti omulembe gujja tutuuka abagoberera n'abo abamanyi bajja kubula, n'abagoberera babule. Fa adalla wa adall, mulembe gujja tutuuka nga abagoberera babuze, ate n'abo bagoberera nga nabo babuze, nga tewali ali ku kituufu. Abasiraamu ennaku zino basiramudde ebintu byabwe. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire. Baddu ba Allah njagala obbategeeza, omuntu anaava mu nsi nga Qur'ani tagimanyi, omuntu anaava mu nsi nga tasobola kusoma Qur'ani, kano katwale otaddeyo obudde, osanga omusajja ng'alina emyaka 6 naye nga azzeeyo ku ayyu kusoma, ali kusoma lo kwongera ku mateeka. Osanga omusajja ng'ali kusoma bya bizinesi. Seeka wallahi tolina kyogenda gamba Allah, tolina kyogenda gamba Allah. Era agamba nti wama kunna mu'adhibina, tajja tubonereza Allah hatta nab'atha rasula, okutuusa nga amaze tutumira mubaka, obubaka obufunye. Nabi sallallahu alaihi wasallam amaze tutegeeza okunoonya okumanya kyatteeka. Bwe tubanga tetujja sobola ffenna ekitundu kubeera nga tumanya nga tugenda ffenna osoma, Allah yatugamba atya wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa. Essaawa zino kiri ku famire, kitwale nti mu famire temulina kubeera mu famire nnamba nga temulinamu abakiikirira mu mbeera za ddiini, naye mwenna mulunkanira dduniya. Wallahi abantu ne babeera nga mu famire yonna abamu nakika nga temulimu muntu asobola bakiikirira mu nsonga za ddiini.
bana tutya Allah tabarak wa taala. Allah tugambye nti wama kana almu'minuna liyanfiru kafa. Bw'oba tosobola kusomesa abaana bonna ddiini, kiki tulina okukola? Tufunemu abaana, funamu abaana babiri, funamu abaana basatu, obatwale basome. waliyunziru qawmahum idha raja'u. Bwe bakomyewo bajja somesa bannaabwe, bajja gaidinga bannaabwe nti munnaye ekyo Allah takyagala, ekyo Allah takikkiriza, kino Allah akyagala. Tukole bwe tuti idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna. Oba olyawo ekyo nno kye kinaabagasa. Naye bw'onaddaawo famire yonna, olinamu dokita kuba empiso, olinamu owallo, olinamu owa business, olinamu owaki, naye nga tolinaamu sseeka. Somesa omwana wange agenda alwanira omuceere. Abantu bakyali ku level eyo, abantu bakyali ku level zirwanira muceere. Ng'ennaku zino n'emisigiti bagizimbye miyitirifu. Juzi Sheikh Harut yakubye essimu nanga ndikwagala basseeka bana bagende babeere bayimaamu, alina emisigiti ena, omusaala emitwalo 35 tebaliiwo, nga balina qualification. Bameka balina senior 6 wano ez'enzungu nga mwazisomye nga mwezituulidde, tezibagasa. Abantu balina diguli zaabwe bazituulidde, tezibagasa. Muli awo Allah tabarak wa taala yagamba yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abanawa Allah obudde ajja basitula amadaala. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Anakereyesa ebya Allah subhanahu wa ta'ala, naawe Allah jakkereyesa ebibyo ng'obeera mabega. Anti nze nasoma, nina oluzungu ne mu nnyindo olufulumiramu, lufulumizeemu, naye terukugasa naawe okimanyi. Kasita tunaagaana ebya Allah nga n'ebyaffe abijjamu baraka, nga tebitukolera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna Allaha, mazima Allah tabarak wa ta'ala, yarfa'u bihadha alkitabu aqwama. Allah asitula abantu amadaala n'ekitabo Qur'ani, asitula abantu amadaala n'ekitabo Qur'ani, wa yada' biha akharin, naye ate abamu n'abakkakkanya nakyo. Abaffe tuyitirize nnyo okwagala okutegeera obusiraamu bwaffe butugamba ki. Bwe tunaakeereyesa ebya Allah ajja kkeereyesa n'ebyaffe. Omusiraamu nasaala naye awo, ffenna twajjanga akazi tugiseeko. Nze nkimeera akaye teyakima, bwe mmala ezange nga ntiseko kimanyi ngera akazi ewalibaddeyo ebikuyiseeko leka weerabidde, naye nti nze mmaze, nze mmaze, yamaze okusaala nga nti awanidde olina okujjuza nti nze mmaze. Tayagala na kumanya, mugezi. Abavubuka bina twefuula bagezi, tulowooza nti tutegeera nnyo. Omuvubuka olumala okuwa omwana olubuto, mwana w'abandi olubuto, ng'addukira eri taata, ate ng'oli mugezi, genda obyemalire. Tutegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala atwagalako ki, tumutegeere. Era omwana ddaamu omusiraamu atandikirwako, oteekeddwa okuba n'ebintu bino ebisatu nga byonna obinako yirimu. Ma'rifatul abdi rabbahu, oteekeddwa okutegeera Allah wo omumanyi. Bwe banaakubuuza nti man rabbuka, ojja kunnyonnyola ssebo. Oba olowooza gamba bugambe nti Allahu rabbi aw rabbi Allah, Allah ye mulezi wange, bikomaawo. Omumanyi Allah, tekitegeeza okumumanya, okukola byayagala n'oleka byatayagala, kwe kumanya Allah. Man nabiyuka Muhammad, wali omumanyi? Tinali mumanyi, munnyonnyole. Wali okola bye yali akola, oba gwe wali okola opposite n'ebyo bye yali akola? Kitegeeza tomumanyi. Bwe banaakubuuza nti ma kitaabuka, ekitabo kyo kyali kitabo ki? Onaateekayo Qur'ani, sebo manyi ogisoma. Al-Qur'ani al-Karim tusomeremu. Ogenda soma ki? Eyenkana abudu, oyenkana nastayini, ofune emiggo ssebo. Byosoma tubimanyi, sooka onoonyereze. Nabi n'atugamba nti iqra'ul Qur'ani, bannaye tusome nnyo Qur'an, fa innahu ya'ti yawma al-qiyama. Qur'ani ejja kujja ku lunaku lw'enkomerero, shafi'an li ashaabihi, ng'ewolereza mikwano gyayo abagisomanga. Tusome Qur'an. Omwana anaasoma Qur'ani, taata anaasomesa omwana Qur'ani, maama anaasomesa omwana Qur'ani, Allah agenda muwaaki? Allah agenda kwambaza omwana ono engule, akwate taata ku ddyo,
akwate maama ku kkono ganti maama tugende tuyingire jjana, tugende tuyingire jjana. Oluga nti bisimillahi rrahmani rrahim nga bawaka lifuti, alhamdulillahi rabbil alamin nga bawa lifuti, okutuusa jjana amalira. Wanaga ati minal jinnati wannasi Qur'ani gye gwerako nga mubeera ku darajatul a'la, nga mubeera ku ddaala erisembayo ddala ku jjana. Musomesa abaana ba mu Qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kwambaza nannyini kugisoma engule ng'eyakaayakana okusingako nga bw'olaba enjuba ebweyaka, okusingako nga bw'olaba omwezi ogwo bwe gwaka. N'abazadde bwe batyo, ekyo nno kiri ku bazadde, olowooza agisoma ye Allah agenda mumuwaaki. Bannaye musomese abaana bammwe Qur'ani. Abaana mubatadde ku nkokonjeru si kibi, abaana mubatadde ku Grace si kibi, mubatadde ku Simpson si kibi, byonna birungi. Naye ofuddeyo omwana w'okutegeera eddiini, ofuddeyo omwana w'okutegeera eddiini. Waliwo abaana be batuweereza mu holiday, ogenda okubuuza omwana osomera wa? King James. Taata we yaani? Sheikh Muhammad. Allahu akbar. Sheikh Muhammad, omwana ali ku King James. Kweri musiraamu otya Allah? Era okakasa ogenda sisinkana Allah oba tokitya? Omumanyi yabuuzibwa nti limaadha nakrahu almauti, lwaki abantu twetamu okufa, lwaki abantu twagala asomesa ddiini? Liannakum amartum ad-dunya, bw'omala okulaba Haji Mukankadi ng'azimbye kalina n'azimba wali, naawe yagala kubeera nga ye. Sebo Allah yamuteekerateekera nga ye, tebiri mu myaka era nga bwe bitaliimu budde, ebyo bya Allah yabyesigaliza. Ne bw'oligenda Dubai, ne bw'oligenda Saudi, ne bw'oligenda America, ng'onoonya ssente nga Allah tezikuwandiikako, ojja genda osiraana okomewo era odde mu kazigo. Kyolina okukola ki? Wa Allah obudde. Omusajja agenda e Makka okukola hijja, n'abuuza abamu ku bahaji ab'e Makka, nagyemmwe kiki? Ffe tulima tukola emirimu mingi naye tetuli bagagga nga mmwe, ate mmwe mutuula butuuzi, mwe obugagga mubujjawa? Nti ekisookera ddala twategeera, twakakasa gwe tulina okuwa obudde yaani? Ffe tusooka kwewa budde ne tulyoka tumuwa obudde, ate nga yagenda otutugabirira. Bannaye tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi atugamba nti iqra'u al-Qur'an, tusome nnyo Qur'an, fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabi. Bw'oba oyagala okuwolerezebwa yawma al-qiyama, soma Qur'an. Wuliriza akabenje, obubenje bubiri bwa mirundi ebiri obuli kwoyo atasoma Qur'an. Akasookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, inna alladhi, mazima ddala oyo, laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, atalinaayo aya ya Qur'ani mu kifuba kye, kalbayti al-kharbi, alinga ennyumba ey'ekifulukwa ebeeramu emisota, ebikere, buli kalonda abeera omwo. Buli atalinayo aya ya Qur'ani mu kifuba kye, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye buli kaki kyakuŋŋaanira omwo. Obutaagaliza bubeera omwo, okubeera nti banno bakolera enkwe bibeera omwo, buli kibi kibeera omwo omuntu atasoma Qur'ani nga mu kifo kye tiriimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti mathalu al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an, ekifaananyi ky'omukkiriza asoma Qur'an, mathalu utruja, alinga ekibala kye bayita utruja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rihuha tayyib, ekibala ekyo kiwunya bulungi, wa ta'amuha tayyib, ate kirina tasiti ennungi. Naga nti wa mathalu al-mu'min, ate ekifaananyi ky'omukkiriza alladhi la yaqra'u al-Qur'an, atasoma Qur'ani. Yagamba nti mathalu rayhan, alinga ekibala kye bayita rayhana, rihuha tayyib, ekibala ekyo kiwunya bulungi, wa ta'amuha murr, naye tasiti yakyo nkaawu, tekirimu tasiti nnungi. Bannaye tusome Qur'ani, tubeeremu abo abakkiriza abalina akawuwa akalungi ate nga balina tasiti ennungi. Wa mathalu al-munafiqi, ekifaananyi ky'omunnanfuusi alladhi yaqra'u al-Qur'ani, oyo asoma Qur'ani, mathalu tamr, alinga entende, la riihu lahu, entende teyina kawoowo, wa ta'amuha tayyib, naye entende munnaye abaali bagiriddeko bagitenda okuwooma. Oyo ye munnanfuusi asoma Qur'an. N'atugamba nti wa mathalu al-munafiq, ate ekifaananyi ky'omunnanfuusi alladhi la yaqra'u al-Qur'ani,
atasomera ko ddala Qur'ani mathalu Hanzala alinga ekibala kye bayita Hanzala. Atugamba nti ekibala kye bayita Hanzala akawo kaakyo kabi ate ne tekikaawa kikaawo tayimu kalungi munnanfuusa atasomera ko ddala Qur'ani. Abaffe tusome Qur'ani eyo ejja kukyusa obulamu bwaffe. Qur'ani kitabo kya bikisa, buli lw'okisoma kikujjako stress, buli lw'okisoma kikuleetera okuwangaala obulungi n'abantu banno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eyo agituwe mu bifu byabaffe ebeeremu. Allahumma amin. Nga mmaliza ku nsonga eyo, weekibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man qara'a harfan, yenna baasomya harufu yonna fil Qur'an, mu kitabo Qur'an, falahu hasana, afuna ekirungi, falahu bihi hasana, buli nnyukuta gy'aba asomye agifunamu ekirungi. Wal hasana, ate buli kirungi ky'oba osomye oba ky'oba ofunye bi'ashri amthaliha, Allah akikubisaamu emirundi 10. Amakulu buli nnyukuta gy'osoma mu Qur'an nti bismil, ezo nnyukuta 3, buli nnyukuta ofuna empeera 10. Laba empeera ezituyitako twalibadde nga tugisulamu na bususi, naye omuntu amala omwezi nga tatunuddeeko mu Qur'ani. Essimu ogiwa budde bwenkana ki? Budde ki bw'oba amawulire ogenda n'ogagula wali n'ogasoma n'ogamalako mu bugambo obutono ennyo obutalabika na kulabika, naye omuntu abuwa obudde n'abusoma nga Qur'ani emulemi. Abantu Qur'ani ziri mu nju muzijjayo ku 50 ge musomera bakitammwe, simanyi gye mwagajja. Muzisomera ku 60 ge musomera bakitammwe, anti ennaku zino mwakyusaamu ebintu mwabitayirira, mwabisiramula ne mubitooza ne shahada bisaala ne swala. Naye Allah tabaraka wa ta'ala ajja bibabuuza nga temulina ansa, okujjako okubonerezebwa ku ekyo kye mwakola nga temukimanyi, ate nga kwefuula bwefuusi. Naga nti la aqulu alifu lamu mimu harufu, sigamba nti alifu lamu mimu harufu, walakin wabula alifu harufu. Alifu gy'olaba eyo nti alifu eyo harufu ofuna empeera 10, wallaamu harufu, n'ellaamu nga llaamu harufu nnyukuta ofunamu empeera 10, walmiimu harufu, n'emmiimu nga mmiimu gy'olaba nayo harufu era ofunamu empeera 10. Ezo 30 bw'osoma essuula ofuna mmeka? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala nannyini tusobozesa baddu ba Allah okuba nti tubaddeko mu abo abasaaliddeko wano olunaku olw'ejjuma. Bangi abatusinga ilmu, bangi abatusinga okwagala obusiraamu buno sebo nga tebasobodde. Ensonga weeziri, ayinza okuba ali mu ddwaliro, ali mu koma, ayinza okuba nga yafa, ayinza okuba nga embeera gy'alimu temukkirizisa kufuna mwagaanya guno gwa Allah gwaguwadde gukozesa. Limaadha nakrahu almaut, lwaki tetwagala kugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala? Ensonga ziizino. Lwaki tuwa Allah budde? Ensonga ziizino. Yaga nti li annakum amartum ad-dunya, duniya eno twagiwa nnyo obudde, twagiwa nnyo obudde. Wala kati baleese ebitanda ebya esi, kitanda onyiga munyizi ne kireeta bugumu ekyo kitanda, ekitanda onyiga munyizi peesa ne kireeta akagundi akalungi, embeera ennungi gy'oyagala yonna. Subhanallah, duniya tugiwadde nnyo obudde. Fakarihtum al-intiqala min al-ma'mur, teri ayagala kuva mu nju ye gye yakeera okuzimba n'agitonaatona, teri ayagala givaamu. Buli omu ayagala kubeera waali awo. Ila al-kharabi, ogende eteri mataala, ogende etali mmere. Njalo bategeeza ti eyatayimu waffe agenda gwako. Bw'onaatuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala
ogenda mugamba ki era okoze eki kuba yatayimu gw'oyina ayinza okuba nga gwako leero oba gwako nkya oba olulala ekibi we kiri oba akabenje we kali tewali amanyi nze yatayimu owange anantambuza mpaka wa buli ddakiika eyitawo osalako kyosalako Allah ganti wa tilka al ayyam nudawiluha baina nnas Allah yeetolooza ennaku ezo muffe nazitotooloozamu ogenda okulaba Musa agenze ogenda okulaba Muhammad agenze ogenda okulaba mukwano gwo Salimu akugenzeeko weebuuza bw'abanga bo bagenze nzaani nze nina kyanjawulo ki era lunaku kiri oteeseteese nti mu wiiki okuva ku Mbande mpaka ku Sande waliwo olunaku olw'enjawulo olwo banaakuteerawo odde eri Allah mu mwezi oba mu myezi gye tubeeramu oyinamu omwezi ogw'enjawulo gw'onaddira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala baffe abalungi bategeeza omuntu akola omulimo nga guliko obujulizi ajja gufunamu empeera anaakola omulimo nga teguliiko buyigirize tagenda gufunamu mpeera mmaliriza mbagamba wansi awo waliwo aba blood bank beetaaga ku musaayi gwaffe bwe tuba tuvudde wano insha Allah tugende tubawe ku musaayi lwaki nkikugamba muganda wange juuzi omusajja yali mu ddwaliro awo ng'ali kubonaabona omusaayi omwana amufaako naye ng'agenze n'asimba layini bali mugamba gumiikiriza tugenda gukuwa saawa ziri 10 neebuuza nkoze ntya nankubira essimu nanga nti Muhammad nyamba omwana wange atayimu musaayi naye omusaayi bangambye bagenda kumpa saawa emu ne mugamba kanzije bwe nagenda nze nagaba ku musaayi manyi obulungi obuli mu kugaba omusaayi natambula bukolwakolwa nengenda ku blood bank nga maze otegeera gurupu gyayagala nengendayo ne mugamba nti njagala musaayi ne bagumpa era balina customer language gwonaatuukayo bwoti kiki njagala musaayi oyagala kikaaki wagamba ku musaayi nti ye khalas kiwet ng'obalaga bulazi kaadi naye olw'okubanze baali bamanyi tekyetaagisa nabbalaga kaadi bampa bubi kati nkutegeeza musiraamu bwe boogeranga ku kigambo eky'okuyamba oyinza okugaana nga kitaawo maama wo muganda wo oba omwana wo nga yali kwetaaga omusaayi ogwo nga yagwetaaga naye olw'okuba ogaanye ne batafuna chance eyo eweebwa musaayi era okukakkana nga bajulukuse mulemu bwensi kwa buli kintu kibeerako ne sababu kati nkutegeeza bwe tuba tuvudde wano insha Allah tugende tugabe ku musaayi tebagenda kukumalako musaayi sebu bajja kupima kirozo balabe buzito ki bw'osobola okutuwaako babukuggyeko era osigale ng'oli mulamu so asobola insha Allah lillah genda ogabe ku musaayi biidhnillahi ta'ala bali awo mu Kayembe awabadde kansa awo ogenda insha Allah bakuggyeko omusaayi ogwo era onaaba otukoze bulungi era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli anaagaba ku musaayi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuddizeewo musera ate amutaasa endwadde ez'okubeera nti aggwako omusaayi Allahumma amin mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti amusaalira olusaali lumu lwokka sallallahu alaihi biha ashar Allah akusaasira ensaasira 10 ate n'akusula amadaala 10 n'akusangulako ebyonoono 10 inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن 4 خلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عاريا إلا كسوته ولا جائع إلا أطعمته ولا عازبا إلا زوجته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.